Nga bwe twakusuubiza okutuuka mu kitundu kyo nga tunoonya omulimi asinga, leero tuli Naggalama ekisanga wa Mugombolola e Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono ku faamu ya Muhammad Kakiika, omulimi w'ebitooke, emmwanyi n'emiti omukuukutivu. Muzuule ekyama kino nti obulimi bukubisaamu ssente emirundi mingi. Ono nno musomesa mutendeke naye nga yasalawo ku busomesa ayongereko okulima era omulimu guno yagutandika emyaka 3 egiyise. Ono akolera ku ttaka lya bugazi bwa yiika 305 ng'agamba nti okulima kwetaagisa bwongo na kuyiiya ng'omuntu lw'asobola okukufunamu kuba bingi ku byakola teri gye babisomesa. Ebintu si bisome mu bitabo, si birabire ku muntu mulala, naye ebintu ebisinga mbyerowoolezaawo. Nze ngenda ntunuulira embeera gye ndimu yennyini kwenjiyiza. Ku yiika z'ettaka 305 alinako olusuku lw'amatooke ku yiika 180, emmwanyi n'emiti nga kalitunsi, emigavu, emisizi, payini, emivule n'emirala byonna byalima mu bungi. Kati bannange abantu babadde nga beebuuza nnyo nti omusajja ono Kakiika yavaawa. Mubuuza nnyo Kakiika yavaawa. Omusajja yavaawa. Kakiika wammwe waawano. Naye ono kozi abeera Musunda. Naye mulaalo kati, naye ng'omulaalo Omuganda. Alunze ente obulungi, ne abalunzi baazo ne bajja ne bakakasa nti musajja gwe weebale kulunda bulungi. Naye abeebuuza nti omusajja ono yava. Bannange omusajja aluddewo naye lwakubanga abadde tajja mu nnyo mu social media. Social media teyali space yange. Paka omwana omu lwe yandeetera obuzibu n'asalaasalamu obuntu bwange bwe baakwata mu 2016 oba 17 obw'emiti n'abusalaasalamu n'awoza nti you die a billionaire 500 million if you have 10 acres. Kati ekintu ekyo kyalimu ensobisobi nnyingi nnyo ng'akibuzaabuzizza. Kati mu kugezaako correcting that mistake, my PR and IT person n'aŋŋamba nti gulawo account yo gwoba ocorrecting abantu bamanye nti official position ye yeeno. Awo kwe nava okusobola okujja ku social media, ku TikTok. Naye naliwo Muhammad Kakiika yaliwo wadda. Yaliwo Muhammad Kakiika yatandika okulima 2009 2010 okugenda okutuuka 2014 ng'abamawulire bamunoonyeza bamusanzeeyo kuba ye yali omusajja asinze emiti wano Ssekinnoomu ng'ali ku ttaka lyetali ku ttaka lya National Forest Authority NFA. Abamawulire be bamunoonyaayo, Kakiika ye tanoonyanga bamawulire, Kakiika tanoonyanga butaala kubanga Kakiika akimanyi that whoever rises by the press falls by it. These days it is social media. Whoever rises by the social media will fall by it. Mu Luganda nti oyo yenna anaayambuka waggulu olw'amawulire oba olw'okwemulisa. Era okwemulisa kwe kujja omusuula wansi. Nze sinoonyangako kwemulisa. Nze nakola bintu byange abamawulire gye bansanga. Nze mmaze emyaka mingi nga nkola ebintu kuba nze nakakola emyaka 35 guno gwa 35. Emyaka nina 58. I graduated when I was 23. I got my job immediately. I worked as an expatriate. Nakakola emyaka 35. Naye mu emyaka egya 35 I've risen through the ranks. I was made head of department at 28 in an international school abroad. Nembeera deputy principal at the age of 30. Nenkoma wano ewaffe Uganda 34 and a half getting to 35. By 2006 I was voted the best passenger commuter transporter in Uganda. Mu 2006 nze nali nsinza taxi ennyingi ku luguudo era Barclays Bank n'ennonda emyaka 2 2005 2006. Okebera ebitabo bya Barclays Bank kati Absa olabe into the entrepreneurship oba Muhammad Kakiika si yali best commuter passenger transport of the year 2005 and 2006. Nengenda bwentyo nga nkyuka bannamawulire bo be bannoonyaayo ne bansinkana mu kulima kwange baali baabukedde mu kunoonya omulimi asinga. 2013 yali musajja ani oyo Kibuuka lumu owabukedde
ye yajja ku faamu yange n'alikodinga mu 2013 n'alikodinga obucupa bwange obwo n'abalaga nti no amatooke nze sigafaako kasitamba nga temyeko omugogo n'embikka. Kati bannange abeebuuza kakiika yavaawa kakiika yavaawa bannaye siri wajjo ate saakakola ebintu bino. Therefore nze bwe nkubuulira ekintu it is authoritatively era abo abalowooza nti akakiika opinions ze expresses bambi abantu abamu batandise okutandika okusalasalamu obuntu ku bintu bye nayogera edda nga nina emyaka 46 47 over 10 years ago. Ate omuntu ayogera ekintu nga takyukakyuka aba awandiise ekitabo kye. Nze ne bwe ndekeraawo kati okusomesa, my legacy will go on. Because nze kyensomesa kya ddala. Nze sirina kyentunda gana amata musunda wuuli ali wali babala ssente wuuli mulaba abamaneja bange ssente oluvannyuma bagasitule bagatwale gano gakamiddwa lwaggulo n'amalala gaagali ag'okumakya gagenze dda. Nze siri ku social media kutunda nte, sirina gwe nali nguzize nte. Amata gange olubo gakama we bagatwalirawo. Emiti gyange sigitundira ku social media naye nsomesa busomesa bantu. Kati abo abeebuuza kakiika yavaawa ono omusajja lwakuba abadde tajja buzi kubanga akimanyi whoever rises by the press falls by it. Kati bannange ono omusajja mu kitegeero olwaleero nti aliwo okubasomesa, talina kigenderwa kirala, tanoonya byabufuzi, tanoonya bifo kubanga yakiggala kozi mugamba mutya bitaala byamuta oba mulalabu ntera biraba ebyo byonna nti ono mulalabu yakolamu kyekyo.